Inside Story Uganda, real source of political updates. Under a dictatorship, olunaku lumu lubanga myaka 10. Mu nfuga ya nakyemalira. Olunaku lumu lubanga myaka 10. Ebintu bingi ebibeerawo mu nnaku. Exactly. Olwaleero tuli ku makya naye tukyali mu ssaawa kumanya naye okutuuka ssaawa 10 ez'akawungeezi oyinza okuba owulidde bingi. Tetukyalina that trajectory of certainty nti Uganda okubeera one politics tali predictable. You can never know what tomorrow brings in. You can never know. You can never know. Tomanya kyekijje nkya. Toyinza kumanya kyekijje nkya. You can't predict the future. You can't. Atenga Uganda mbinye kyenkana. Yes, and what is kasoli aba government ya Africa yonna ngetandise okwesigama ku magye mawalo ekizibu. Olaba amaanyi ga President Museveni gamuli mu magye. Amaanyi ge gamuli mu magye. Gamusigadde mu magye. Alinga chief government spokesperson kati General Muhoozi. Yes. General Muhoozi kati chief government spokesperson. Njagala kukiwulire. Ogambye otya? General Muhoozi CDF. Actually General Muhoozi commander in chief if you are not aware. No, he's a CDF. Yes, but bamwana wiza wa commander in chief. Tojjukira ekitabo kya Kaveza Green ekyali kinene. Ekyenkana Bible yebbiri ekyo. Kye bakwasa Mbaddi. N'atawangaalako. Tebamukkiriza na kukisomako page 3. Ekitabo ky'obuyinza ekyo. Ekiwa Mbaddi obuyinza wa commander in chief. Tebamukkiriza na kukisomako page 3 yamala nakye ennaku 7 n'abagwereeta ekitabo. So General Muhoozi akola ebintu bibiri. Commander in chief. CDF. Yes, bamwana obuyinza wa commander in chief. Ato muyise spokesperson. Kakati yakola nga ate spokesperson wa government. Bw'olira b'omuntu ow'amaanyi ng'akozesa amaanyi mangi okucommunicating oba okutegeeza abantu akasonga katono omanya nti amaanyi gamuwedde. Namutulire? Bw'olira b'omuntu ow'amaanyi kirimaanyi ng'akozesa amaanyi mangi okugamba bagamba akasonga akatono ng'alina kukozesa amaanyi mangi omanya nti amaanyi gamuwedde. Akagumiza n'akagumiza nze taata wammwe gwe mukyala tomanyizi nti nze nnyinimu wano. Manya ndi amaanyi gamuwedde. Anafuye. Lwaki General Muhoozi omuyita spokesperson? Byolaba ayogera. Be representative ku government. Yes. Do his posts represent the NRM government now? I told you we are like Pakistan now. In Pakistan nakugamba Amaje is the sovereign. The same applies here. The head of the forces yabera sovereign. Tomuwadde bitiibwa na buyinza. That's it. Linda Mukalu agenda kulaga kwotegeere kati kino olaba sampulo omanyi bayita sampulo abaganda. Sampulo. Kyolabako. That's it. Tuli ku sampulo. Omuntu yenna akyeni mantu tuli mu demokrasia. Mboli mu demokrasia wane Uganda. Tetuli mu demokrasia. Look what happened at the court martial. Tujja court martial. Yes. Nete tuli mu demokrasia. Leo isagala genda yo. You are going into Mukalulu, kemuyita akalulu. General Muhoozi, the commander in chief, is intimidating everybody, including the police. Statements like Mukalulu akaddako taata bwekagwa teri civilian oba police ali tukwata buyinza ayinza kuba musirikale oba police. Statements like tata tumusibule n'ekisanja kimu but with 80%. Statements like mwaba police oba oyagala emirembe. Bw'owulira omuntu yenna ayogera ku memba wa family yange obubi olukiiko lugumbulule. Bw'otakikola kajja kujjutuka. Gw'okuyimirira obuyimirizi noga bannaye MP we kankwe ekyokulabirako owese omanyi Honorable Satis Kutesa. Yes. Noga Honorable Satis Kutesa tokoze bulungi pakyakulabirako Honorable Amusora. Part of the first. Yes. Police ina gumbula olukiiko n'okukwata ekwate. What? Yes, that's what it means. And he's intimidating these DPCs. Gogamba bugam ne General Muhoozi amajeta gama ne jinze DPC wawa nti ndaina kunona. Bwata kunona ina kuandika statement. General Muhoozi bw'owulira nga President Museveni akugamba
omuntu anabbe mwanyi emwanyi okubbe mwanyi theft bobbi okubbe embuzi it theft okubbe ente it theft nagamba tewali bondi ate n'ekya beiru nakyo njogedde ne chief justice ekyo twakimaze n'ekya bondi kyo nkisazizaamu tewali bondi. What is that? Where are you heading to? Where are we heading to? We are heading to genda mu total anarchy, total despotism, total autocracy, military dictatorship. Je tugendedde muddala. At such a time? Yes, nero we abagala kwa amending amateeka nti court maso bajiwa appeal courts ezenjawulo. Seen that court maso kitegeza civil courts za kuba sigaddawo bagenda zijjawo. Court maso inokuba ne divisions where they handle thefts. Obie mwanyi obie mwanyi court martial wakubye olukungana lwo bagamba otali mateka nga oyina wolaga political division because we have normalized the charging of civilians. Exactly zino court yazigoba President Museveni kubanga zo zigoberera nnyo enfuga y'amateeka. General Muhoozi ataka kabuli olucha yagambye he will behead a leading opposition politician. That is very unfortunate for sure. Come again? That is very unfortunate. What is to behead? Okutemako omuntu omutwe. Okusalako omuntu omutwe. You see, that is very unfortunate. Context yakikozesa musimanyi. Ayinza okugamba I will behead this person, leading opposition politician. No genda no gamba fetwako ata sente mpitirivu netuziwa Kyagulanyi. Mbamuwa sente mpitirivu balwane Dr. Kizza Besigye ye ne bajja n'abalala, they convinced their father. N'ebirala byazze awandiika bwagamba ono asaana kufa ono asaana kino ng'ayita ku mukutu ogwo. You said ono kati yalinga spokesperson wa government. Do you really think such is representative of this government? Yes. You see, President Museveni is ali insecure. Insecure chichi. Tatebenkedde tamanyi kigenda kudda koncha. The only omuntu gwayinza okwesiga yandibadde General Sale ne Sale alinga yakoowa politics. Hope ye obwesige bwe bwonna omuntu gwayinza okutebenkereramu ng'obuyinza buli mikono gya General Muhoozi mutabani we ate ekyo volandoza yamu obuyinza obwonna obwa commander in chief. Yes, imanyi bino beef yawe ne Bobi Wine eri justified. Ojukira ne Honorable Bobi Wine bwe yagenda e Karamoja sorry okubiddamu bino nze simanyi kuvuma abantu nenaga nti ono mutano wa Museveni yagamba ize omugwago omutamivu waddanga kyano kyali kinenemu. But General Muhoozi ayina okwerestraining because for him is a serving military officer. Tugamba wano taina nsonga yana kwesanga bannansi. Yes, because he ali polished. Training je yafuna nze ndi surprised ndi shocked. Walube nalaba kigiro bakyinterpreting obubi wano kale amunyago awanye General Muhoozi. That is rubbish. Kirizo bagana gwe kungo ina masters degree. Mu mawulire. Koboyo gidde ebinsanyusa oba ebitansanyusa tekijjawo nti ina masters degree. General Muhoozi ya training nnyo mu training. But yandibadde ye restraining because mu hierarchy Bobi Wine abali waggulu wa General Muhoozi. Oh. Yes, he is the leader of opposition. Oba omwagala oba tomwagala. He is the official leader of opposition mu ggwanga. Kati ali waggulu wa General Muhoozi. General Muhoozi wadde CDF wadde General Foster General. Of course, I know obukugu obw'enjawulo bungi General Muhoozi. But ali wansi wa Bobi Wine. Oba oyagala oba toyagala. General Muhoozi ayina okubeera subordinate to civilian authority kye bakugamba. Actually, ideally, bwe yandisanze ne Bobi Wine yabadde akuwa salute. Yes, oba okukanya ne watokanya ne but olina okuwa salute. You get the point. General Muhoozi ayina okusalutinga Bobi Wine. Kati he has to restrain himself. I am not condoning the character of Bobi Wine because he's also an erratic character. Bobi Wine. Words like siru called for. You get the point. You oyinza obutakanya na muntu. N'omuwakanya naye nga tomuvumye.
abantu bonna balina families balina abenganda zaabwe balina ki in-laws balina ab'emikwano gyabwe gw'omunooba omulanga mubi the people who cherish him who treasure him abamulaba ng'ekyobugagga gye bali so okuvuma kuno kino kisirusiru I don't think ebyetaagi so we can tusobola okulwanyisa regime eno tugiteko nitusinize naye nga tetuwemudde bantu tetubavumye tetubatyobodde but now General Muhoozi olini bwakuvuma atya you must I'm sorry okukozesa commanding voice but you must restrain yourself because gwoli mukozi waffe General Muhoozi commands our army though his dad thinks nti Nigeria this is a national army General Muhoozi ya commandinga General Muhoozi sente zagenda ko kusoma matendekera ago naffe zaffe za mwa musolo uniform zako zayambala bikiyo na zaffe I know kwe restraining paka nga resigninze I'm not saying Taina rights he has rights na yeje no Muhoozi waba yagala kunyumirwa esa resigning maje agavem sorry ku resigning but retiring avem maje but achikole ayina kusirika so gamba nja kutemako omuntu enja kola I don't think tebyetagisa yeah but banji bamutendereza wale bawujja obunyambuli kyayogera ne bakuba mu ngaga kyekyo yeah kituufu abalala boyogera n'abamajja abambaga ndeka tontwale eyo anti is he that feared kankunyonyole bobo yagala mu byofuzi to underrating anga mulabewo boba tuve mu propaganda omu nayo inokimanya nti General Muhoozi is the founding commander of the SFC Special Forces Command so buli omwe ayina right manyi opinions buli omwe ayina right ku opinion ye but I don't think kiba kyamagezi nnyo to just underrate him genda ku record you're saying lwaki ontwala ku record yenyo ku ebyo si kyamagezi anti mujja busalamu mulete kali omuntu yenna gwatendereza nnyo Muhoozi okwanda rating General Muhoozi tekiba kyamagezi ojogenderere amanyi waliwo tekiba kyamagezi ojogendere ng'abantu kati General Mugisha muntu yali ame command emyaka 8 waliwo udeko ngagere linya General Muhoozi nga taddeko ndi General Muhoozi amita General Muhoozi aizo muvuma waliwo deko besi jenga avuma Muhoozi sekiwulira ngo tosobola oba tofumitiriza nnyo okumwanda abavuma be bano ba civilian anti omanyi obuzira n'obusiru bitambula biti obuzira n'obusiru sekitegedde abazira abasinga basiru leka nawe ati obeera otya omuzira ng'ate oli musiru ati kungu nesimanyi lwaki eyo ontwalayo because sagala omanyi sinyumirwa kuvuma abantu ate waliwo ebigambo binyina okwogera nga mbyogerera mu layini eyo so aba underestimating General Muhoozi baba tebabaze oba tobaze tekiba kyamakulu kyamagezi gokulooza nti commanding founding commander wa SFC mbutayina bamukiririza bamukwata mundu bawera mitwalo 2 obolimba inokubeera kituufu nyinza obutamuwagira but tekikuina kujjako kutegeerako kumanya busobozi bwe n'obulabu bumulimu ekyo kati famu kyenjawulo gye tulina ku balala for example again sikutya I don't fear you no that is his opinion you see nkugambye mu hierarchy Bobi Wine ali waggulu wa General Muhoozi okitegeera but a lot of calibration is important mu politics calibration kyeki otegeeza ki olaba bano abapima eminzaali apima ennyama you have to calibrate ejjinja lyotadde nolina okubalansinga n'ennyama okupima you keep on calibrating nga omulabe bw'omuteekako amaaso omwetegereza oba atuuse mu mood zezistrikinga oba ali mood zezikola ki ekyo temukirina ku ludda oluvuganya anti bw'otomeza omutwe ng'ediga ofuna problem waliwo omusajja wano muzira anyway saagala genda but simanyi lwaki omuntu ayinza okulowooza nti CDF
oyinza bw'otamuteekako liiso gyo gino kozesa a lot of calibration kyekiba kyamagezi katukulize katunonye ebigambo bino tubeere nga tutambula ffenna olunaku olwaleero simanyi ekyuma kyange oba kinakkiriza okubimpa bigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yadde annyonnyola Jeno Muhoozi Kainerugaba bwe yagambye ssebo sikutya olaba sitya kitaawo n'atoola ogwe mutuufu omanyi there's opinions buli muntu alina right but Jeno Muhoozi alina okwerestraininga tayinza kugamba nti nja kutembako leading opposition omutwe oba yakyogeredde because adde mpulira Honorable David Kabanda ng'ayogera ku context n'agamba no katulize You have seen it. Na even saw him. Namulabinga agamba katongoze ebisiyaga. Mwakirabye temunaba kyogerako. Era bannamawulire temugenda kyogerako. So friends, like Kwame Nkrumah said, seek ye the political kingdom and the rest will be added unto you. We need to get that power and use it to do good to our people because power Museveni byawandika matupi g'ekiro ebitakwatagana yawandise n'agamba yene taata we be bansponsoringa be banteekamu ssente bwe baleka luma munteekamu ssente mundeke ssente zammwe nzikozesa eki bwemama munteekamu ssente kati omuntu omutalimu ssente bikola byokola ate buli gyalaga mumukuba miggo oba ottabantu be mukola ki ayita omuntu oyo yabyogedde yagambako ye alina oluganda ku Yesu tugamba Yesu munyankole tugamba nga temunamunyigira mumusaasire n'omusaasire muba mumanyi mu matumbi budde amagengerege y'ensi ye so mumusaasire nga temunaba munyigira yavuddeyo n'awonyinga ne poliisi abagamba muntu yena ayina ayogera ku bubbi bwa kitaawe nekuttemu yenga mutabani wa kitaawe ne ku bikolobero bye bakoze di poliisi erina okuvaayo nemukwata nenze poliisi gyenkwate olw'okugeramiza naye ngeri poliisi gyenankwata yetanaba kunkwata nja kitwala eida poliisi Honorable Sanya awanda mulio mulalu buli ddiiro eba ne point of no return waliwo eyo omusajja waffe yagenda okusaba obugagga yagenda ebwambeeyo asaba obugagga omusawo sijja mumwogera kubanga yakafa namuga ayingira mu ruumu eyo twala ekyamba akambaako genda n'ekyambya mu ruumu kyosangamu okiteme bwe yatuuka mu ruumu yasanga mutabani we omukulu n'agaana omutema nadda n'agamba bukoze bubi obutatema obadde osusse layini koyise kagwako n'oyingira eri obadde oyina kutema ne bw'otatemye kale bwe yatuuka ewaka yafa bufi buli ddiiro eba ne point of no return kyosangayo kyokola sanya siyinza sanga kwogera binene naye ebintu ebimu bano abaana bemwita foot soldier babiyingidde bukulu basooke babyetegereze politics atambula atya politics alimu kyabaita underworld tojja genda tule ku meeza eno bagayogera bino byogera totukogambe ate banayimangizira eno yogedde nti Bobi Wine twabba obululu bantu manetikinga obululu manya miliyoni meka ate otuuse yogera bino baali batumye twoki ekibuga nje petrol station 3 ate kya nodda mu kuvuma because mukambwemu avuma buli kiramu yemanyize nnyo zino eddwa tulina eddwa eziwugula ebibamba fe abasiraamu tulina eddwa z'osoma ne ziwugula ebibamba azisome nnyo buli ddiiro eba ne point of no return. That's how you want to comment on it? That's if he's not deployed at NUP headquarters. Is that possible? Ngate bagati katuvuma buli kiramu ndeyo ayinza okuvuma naye nga alina byakola ebirala mpozi ekyo. But if not that buli ddiiro eba ne point of no return. Tokyasobola kudda mabega. Ojjukira omuwala yalumiriza Besigye nti yamukwata. Walezeyo okulaba kyakuwa ene hoya.
aliwo naye kyakuwa nze mbuuza ggwe mwe bannamawulire ate nze ndi munnamawulire nali munoonyako n'emabega nga mbuuza aliwo gezaako omunoonyi oyinza omufuna gwayozeyo okulaba kyakuweneweya bangi ojjukira owa poliisi yakuba Besigye amufuuyire tiyagaasi akonese emmotoka ya Besigye ennyonda amuggyemu amufuuyire tiyagaasi mu maaso alinitwe bwana wali ozeemu omulaba nakomera bagamba yatabuka omutwe nenkomera nga bagamba nti yakola kyaki yalokoka naye gwali ozeemu namuservice DPSR neitwe bwana atudde wali buli diirwe ba ne point of no return omusajja waffe ono bambi Saalongo mukoddomi wa Buganda mujjukira ani Omara nenamulya bambi abaana basanya n'abaana ali ku kitanda naga problem eri mu Nuupu waliwo kyenayogera eggwanga ly'omuliraano erinyiga sijja kiddamu ekyoga nti buli omujjeno bawa abaana importance etabajjaamu amaanyi agatabajjaamu n'omugaso ogutalina makulu jeno swandi so n'omulaba ng'azimbazimba ali mbigatta omutali stocks mbu jeno gundi wuyo atambula balina bajjeno bangi tabeera nkona chairman si one wa the world defense ku kyalo bwejeno gundi nga bambala kakati omwana bambi that hype that once just such a young man is overrated nagezako to trade kati bano aba government yeweranga omuntu omwogerako mu lukiiko olunene jeno gundi azze baloza usanga yakwatiridde ekintu ekyo ng'abaana abamu batende waliwo n'ebikozesa okusuubula ne balya ne sitaani nakugamba bw'obanga osazeewo okulya ne sitaani si kirungi naye nakugamba obanga osazeewo okulya ne sitaani liisa ewuma empanvu sitaani eyinza okukwata omukono naye ku leva eyo ng'omaze okusaddaaka endiga oyingidde mu rumbaga kyosangamu kyoba otema ate nogamba nziza emabega suubira nti oyinza okufuna emirembe tosanya yetike musalaba gwe nze simanyi ebyo naye nsisiraba president Sakilia nteri bayisiza bwe batyo ne bafuna emirembe so sagala ali ku radio force anya gwe twogerako banna yoyo kalakasa mu kooti nzitula eddoboozi lyange nti tulangibwa bwemage naye bwe nafuluma nagwa mu basajja abayaaye bamafiya abatasobola kukkiriza nagwa mu bamafiya ng'olwayiro lwenvuddeyo nenjogera ekituufu ekyaliwo njagala okusaba eggwanga njagala okusaba mukwano gwange Kyagulanyi bwangulira ebigambo byange bino nsaba musisinkane kuba munoonyeza abuze noonyeza Kyagulanyi abuze ate ku kitebe kya Nuupu ntyayo bafuutu soja bamponinga nti webanandaba bajja kunsalaasala so mbadde mbasaba bannayuganda nze Saanya sivanga mu sitwago full figure sitwago yayagala tugiremu enkoko yatugulira bugulizi nkoko n'atulekaawo essimu zaffe n'aziggyako n'atuteeka mu blackers essimu tozikuba tazikwata balamu baluga muwa obubaka nti nze Saanya sirokokangako nze nkyali munna era bampita musaayi gwa Bobby sivanga mu Nuupu ekyo teyerimba bw'aba bagenda ne bafera bwa sente bagenda kulokola abaana ba Nuupu babawa obuyambi sente gavumenti Museveni ze yakwata n'awabba zirya yoyo Sanya ddoboozi lyo Sanya naye nali naye ku mukutu gwa Sanyuka TV nankakasa nga bwe yali emabega w'okwokya ebipiira wano mu Kampala mu Kalulu nankakasa nga bwe yatiikinga ne banne bwe yalina akamija bakayita bali muna batikinga obululu milioni emu bbiri omanyi ballot papers milioni bbiri nti kabinja kanene omanyi ballot papers milioni bbiri kati osanyi never dry bazireetera mu kimulole lole parkinga you see abaana ba Nuupu abo beegendereze struggle eno tetandikidde ku bo ebintu emubaleke byogera kati oba wayo kyepiira oba onyumyaki ebyo yogera byaki lwaki obyogera can't you keep quiet ebyo struggle mbabuulira bw'oba osaze okubeera opposition beera opposition ebbanga limaze mu politics teri matako mbiri yali amaze mu politics teri muntu ayimirira naaga nga toyina musimamo omuswahili kyayita musimamo mugongo babayita bamatako mbiri babayita bani matako mbiri mu Luswahili teri toyina musimamo teri yali awangadde mu record is very clear they are always Sanya anoonye
agende nja anyway sina simu but wale bintu nani mweza why should wale chwaita liquidation but agents double agents are always liquidated Kechi ekyusanya yasoma kivu double agents bafuna ebizibu binene ebyo tobikola okyali nampawengwa kyali mutuvubuka muto nywerera ku kyoliko nze munyago kyesagala sikyagala kyenjagala nkyagala ate ndi sina nze kungu sirina nnyo mu byobufuzi siba nakukuta kyesagala nkyagala kyenjagala nkyagala period balamu yamwanukudde katugenda okummulamu mulamuzi olwasooka badde nsaba onziremu gwenga munamawulire munamawulire tajja kuddamu Mr. Balamu dayogerako n'omukutu gwa NBS TV ku nsonga yeemo nga Sanya amaze okukola bino n'ayanukula bw'ati njagala owulize ebigambo bino Balamu ng'ayogera byataakola kati Sanya bwe tuba twamukako okukkiriza byataakola fa bamukako okubuuka okuva mu kaguli okukwata omulamuzi ayagala okutuga omulamuzi olwasooka badde nsaba onziremu gwenga munamawulire munamawulire tajja kuddamu Mr. Balamu ono munjawo tugende buterefyadde mu court martial naku olwajjo General brother Dr. Kizza Besigye yasinikiddwa natekwa alimanda mpaka wiiki ejja lunaku lwa Mande naye nga bino byonna biri awo Council Aaron Kizza twamulabye yazze nagezaako ku bacourt orders nagezaako okumulaga wayina okutuula neyerema nagati yagala kutuula walala kakananga matayi bagabagamukutte paka mu kaduukulu bamu dog olwakomezeddwawo bamuwadde bukibonerezo. He was found guilty of contempt of court and he was sentenced for 9 months in jail. Wabawo omuntu akyasinza okulya mu nsi gye bayita Uganda olukwo okuva lwe yali ebaddewo ye President Museveni. Anje? Wabawo omuntu yenna yali asinzeyo okulya olukwe mu Uganda kasokedde ebaawo ye President Museveni. Okulya mu nsi olukwe si treason? Yes. Newunya n'okwewunya sometimes nga President Museveni abantu yatta bakyeruweero. Ng'alimba mbu aleeta nfuga y'amateeka. Dembe lya buntu oba abantu yatta baki oba semateeka w'ekyenda mu etaano yawani yali akola waki kubanga kati balooya bonna world over baba ne kye bayita right of audience mu Commonwealth world over right of audience kuwulirizibwa. It includes 2 things. One is for for such a law advocate be allowed to enter appearance. Okumukiriza ayingire ayingire mu court. 2 are participating in proceedings. Lawyer bwati okastaba ina instructions za omuntu yenna za client ngalo omusanguli mu court. Court bweba court nga seyo tribunal eyemachinde but weba court ya Aaron Kizza adamanya ali mu court weba court buli muntu mu court ayina watuula tuyina kye tuyita bench ne bar. Bench abalamuzi kwe batuula side eri, the bar baloya kwe batuula, buli muntu ayina watuula. Ne court order omusirikale wa court ayina watuula oba wayimirira, ne kilaka wa koti aina watuula. Aaron Kizza was asserting his rights as an advocate. Yadaga mu musirikale, I want to sit there. Niro akuba munai koti martial bandi badde batuyamba nakita kama abantu bamanya amateeka. Omuntu omanya nti owangamba ayagala okutuula area bagita ba teri aginako buyinza okujjako baloya ate oyinza okuba ng'olina practicing certificate. Tokirizwa kutuula ogwe kungu. Kaba siri lawyer. No bwobanga walopya omusango waliwo bench yotakirizwa kutuulako tokirizwa kutuulawo. Kakati bo lawyer zakugambye I want to sit there.
ekyo omuntu yenna asomye ku kakosi k'amateeka abamanyi lwaki lawyer is insisting okutuula awo. That's number one. Number two, Honorable Freeman Mugabe never yandibadde as any instructions. I mean not Honorable General Freeman Mugabe never does any instructions ezikeeping Eronikiza kwa ekyagiza Eronikiza machinde kirikiriya yabadde level y'amateeka kawagasonsulira ate nga abasala tabasanyalaziza yabadde yadde balabisa bubi nga basala tabalokwaga amateeka bamanyi mangi ne basala basanyalaza muli tunuulira nga musajja mukulu simwebula kamuleke oli yabadde tali kwebyo oli yadde muvubuka muto amateeka gakategeera botafuta amateeka mu ngeri y'obusirwa agamba amateeka gatafuta mu ngeri y'obusirwa ye muvubuka muto kyaka byadde akola byadde bikunyumira. Of course yes. Naye bogera ku conduct. Saagala nnyo omuntu yeyita kyatali. Somanga mawulire ate nziye ntuula ngenda to moderate program ya mawulire. So the conduct honorable Nti, as lawyers you have a certain you know you have the way you conduct yourselves when you're in court. Yes. Kyetaaga kusoma professional code of conduct ya lawyer otegeere what constitutes bad misconduct and what constitutes good conduct mu court. Lawyer nga kusanza otudde mu kifo balina okutuula nga tosoma nkomateeka akuba n'oluyi. You are an imposter. Waliwo otatuula. Nakugamba gwe muzikiti. Listen, de kankubulye kati gwe muzikiti okuyimirira kuswafe. Ogerageranye ku Samora. Gwe muzikiti okuyimirira kuswafe esooka kungu ffe tulina kumala kuggwayo. Yes. Swafe esooka y'abamanyi. Abamanyi obusiraamu. Ffe tulina kumala kuggwayo. Lawyer kakiringa kankuwa example. N'otuula mu ntebe y'omulamuzi oloza bakola ki? Siri mulamuzi wakintuulamu. Exactly. Lawyer n'okutuula lawyer n'akubogolera ng'otudde mu ntebe y'abalawyer nga toli lawyer ng'oyo wa poliisi owa musirikale yadde eyimiriza tosaba mugaa nti misbehaving nze mu court. What General Freeman would have done were there's an instructions ezija kiza mu musango guno yandibikoze in a smart way nge eritambulira within the ambit ey'amateeka. He ought to have posed the question to Counsel Aaron Kiza to show cause why he shouldn't be charged for contempt of court. Kati awo yandibadde ali mu kugezaako kutambulira in line with Article 28 of this Constitution, right to fair hearing. That right to fair hearing yava wa Katonda gy'owulya twogerako. Mweje muyita tosala gwa kawala tunawulya gwa kale. Mu n'amateeka bagiyita awud arutaram pateim. Gye mugamba tosala gwa kawala nga tonawulya gwa kalenzi bagiyita right of fair hearing. It's a principle of natural justice yava wa Katonda. Mu mateeka tugiyita awud arutaram pateim. Awud arutaram pateim. Eri mu Article 28. Toikirizibwa kusalira muntu musango nga tomuwuliriza. Article 28 fair hearing. Tosala gwa kawala tonawulira gwa kalenzi. Awud arutaram pateim. Kiri mu mateeka. So kigogolika awud arutaram pateim. Kansogenda be Article 28 of the Constitution of Uganda. Bwe mbikula wano mu Article 28 because amateeka mpita nayo wano. Yes, bikola olabe. Article 28 egamba bweti. Right to fair hearing. Yes. Clause 1. Yes. In the determination of civil rights and obligations or any criminal charge, a person shall be entitled to a fair, speedy, and public hearing before an independent and impartial court or tribunal established by law. No, come fair to the nature of fair before an independent, impartial. Ebigambo bingi yakozesaawo ne buli kimu element ya fair hearing. Buli kawulirawo element ya fair hearing.
buli kowulira kakulu fair impartial court inakuba fair and impartial and public oba owulidde public ekigamba public toyina kusibira muntu bweru for a hearing to be fair toyina kugalira bweru bantu bweru wa gate nga bagaddeyo kanso kalibala court inakubanga wolaba ekisawo ky'omupiira bande bajja buli omu nayingira awulira omusanga ne bayimirira ne madirisa bagoberera. Yes, because judicial power is derived from the people. Kat fair hearing commands that omuntu ayina okuwulirizibwa the aud arutalam patem. It's a principle of natural justice. Oja kunoonya kyoyita the two principles of natural justice. Yeyo Aaron Kiza wadde oyaga mukyajinga contempt of court one posinze ekibuzo gyali. Please show cause as to why should not be charged for contempt of court. Nagamba Mr. Chairman na opposite grounds mwandetedde biri namusomesa court wezituula. You get the point. Sikutule no. Uganda versus Aaron Kiza. Who has preferred those charges against Aaron Kiza? I hear there was no charge sheet. Yes, no charge sheet. Not charge sheet. Charges have to be preferred against a person. He didn't even take the plea. He didn't take plea. He didn't do anything. They offended the entire Article 28 of the Constitution. And I heard some people peddling a pedestrian argument. That decision cannot be appealed against. Even the sentence itself. But no, the sentencing guideline, mu UPDF Act. Bwebe yogera contempt of court mu court martial egamba nti mutasi wenda kusuka asatu. Gomsi myezi mwenda. So now down agamba ate Supreme Court yagamba decision ya court martial you cannot appeal on against it ogena mu court zineza abantu. Nobody is going to appeal against an illegality. So what should be done? Enforcement of rights. Oliro ya investigative journalist ojoso mecho waita the Enforcement of Rights Act. Ojoso me Article 50 of the Constitution. Also me the Enforcement of Rights Act. Article 50 enforcement of rights and the freedoms by courts. Yes. Clause 1. Any person who claims that a fundamental or other right or freedom guaranteed under this Constitution has been infringed or threatened is entitled to apply to a competent court for redress, which may include compensation. Kakati Article 28 jenkugambira ya fair hearing eri under chapter 4. Chapter 4 yasema teka jetuita the Bill of Rights. Those are inherent rights God given. State zeta inako na buyinza. Kakati you are right under Article 28 bajirinyiride tofunye fair hearing. Tewetaga kwa appealinga ogenda direct to take a petition where High Court oja kusoma je baita Enforcement of Rights Act section 5. Take a petition High Court ngo saba rights to the effect that your rights were infringed upon. Kati wamala take a petition waliwe common law remedy oja jigogolingako bajita interdict pendente lite. It's a common law remedy. The court will take such an petition or take an application. Techibonerezo kino kitekebwe ku mabbali pending omusango guno okugwa. Obogenze mu civil court. Yes. Teweta kwa appeal. So decision za civil court zikola mu court ya maje. Atkati ogenze ku Enforcement of Rights Supreme Court decision eri consequence. Naye unyabala mu Supreme Court bibali mu 7 ntugenda kusibira abantu. Toyina bosibira. You see, law is beautiful. People will always go on enforcement of rights. Because the Constitution is clear, Article 50, and we have the Enforcement of Human Rights Act. Ajagena mukoti agambe dembe lyangeri alinyirirwa. Naye invoking atekena application eri common law remedy eri jenkugambye interdict pendente lite.
yakozesebwako South Africa mu musango gwa Jacob Zuma yakozesebwako wa misango mingi presidents nyingi invoking remedy eyo sentence bagera gisetting aside obusungu bwadde bungi nnyo anti obusungu bwadde bungi nakugambye wali bwongo. I was with Frank Agashumba ku TV last night. He put it very clear. Yakitemye yachanalyzinze bulungi yagambye mu mateeka bakozesa mutwe na bwongo nti naye nti NRM ine ekizibu terondera abantu ku merit bwegamba kooti maaso tulonda banabeera mu kooti maaso prosecutor baani teronda basinga kumanya mateeka oba bamanyi ba lawyer eronda ani asinga kubeera royo gwe tunatuma kino eronda loyalty alo kujapa ani awuje ennyo obunyama ave Somalia gwe bagamba alo kujapa we sergeant kujapa keso wona enda kwa kooti maaso issue yache because mukoti masha otwalabye nnyo judge advocate nga emphasizing nnyo temutuyita tribunal we a court era nalabye Karua Martha nga ajira nerabira n'abayita tribunal nabavaayo it's a tribunal yamugambe this is a court which is even established by our laws for you a foreigner who appoints them waba bagala efuke court then ebikolerwa mu court biba bikolerwawo right from their appointment Judicial Service Commission baba wajwe officers abasoma amateeka abaqualifying okuba abalamuzi ye ebakozesa interviews appointing. Number 2 arrangement mbeera ambiance biki byonna bifaanana ebya kooti eza bulijjo kooti zirina amateeka agazifuga ya politics ebyobufuzi field eri complex kyandibadde kyamagezi n'otabiyingira mu kinyumo bunyumo naye n'obiyingira ng'oli ready okuyiga n'otabiyingira nga wagira Arsenal Man U ebyobufuzi biba byanfuna ebyobufuzi byanfuna abantu abamu bali ready okutta ku lw'ebyenfuna so ebyobufuzi obuyingira manti nyingidde gabola akagabyo kabeera mu game park oba oyiga nga nawe bakuyiga kayiga omuddo ne kagulya naye nakempola kumange kayiga olina okubeera nga obiteekako ebirowoozo ebingi waliwo ambassador wa Big Talent ayogedde ku Honorable Norbert Mao tulina ekizibu wano mu byobufuzi abantu bafuuka mu byobufuzi abantu beetega bwetezi buli omu yeewa importance etamujjaamu kigambo okuteesa ne Museveni kati fashion eriwo mu opposition ffe tujja kuteesa naye naye gye no Museveni ali mukuliza basejjusa babeesije okyogera wano bamuntu baani awulirize Mao ekyo tekisoboka. In fact patayongedde nako nti babalamuzi mwabaki yalooza nti baba ba training abalamuzi abo basoma bakola ki electoral maso teri mbisanyu temuli mulamuzi ekyo njagala oyo ategeere bano betulaba sibalamuzi leka dawe okubeera magistrate grade 1 magistrate oyina okuba oyina peace oyina okubeera practicing advocate grade 1 bwolaba ng'ekajjansi awo then okubeera chief magistrate oyina okuba nga omaze emyaka 5 mu practice yes okubeera ne PC oyina kusooka kusoma degree y'amateeka myaka 4 n'ogenda ku erudition osoma postgraduate kanobeera enrolled ku bar so sisuubira nti abo ebisanyizo babiina so kyovola emu batomera waliwo abuuza Bobi Wine n'agamba ye lawyer takola musango kituufu lawyer muntu nga gwe lawyer asobola okuzza omusango n'ekizibu mu kooti lawyer okuzza omusango aba amanyi ekyokukola kubanga aba yabisoma ebbanga ddene kye nakugambidde nti tosala gwakawala nga tolawulira gwakalenzi omulamuzi omuyita omulamuzi yadde ayina omuteekako ekibuuzo okumubuuza please weerwaneko lwaki tolina kusingisibwa musango akunyoomola kooti lawyer n'akubuulira kino nkikoze lwakino nekino so lawyer omusango asoguza naye buli muntu yenna kabeera oyo yakaabandi ayina okufuna okuwulirizibwa mu kooti ekiriwo emakindi esagala kibamale mumanyi teri wali kuwozesebwa nti waliwo omusango baki project ya keeping Besigye out of saturation paka 2026 nga awedde and you've accepted? No, you see, we are trying. Fetrinza kubeera violent as they want, they think. NRM nungi nnyo ku violence.
neffe tubakubisa bwongo kyo vala bwongo bwe balaninga short of ideas na kibajeyo bikonde kati gotoloza nti ekyo kitono pressure je tubataddeko ba Martha Karua walabiro yo wamanyo kuveko Moros wanyi bagenda beyongera mu numbers amulike Kenya ndabega wandi kata amulike Kenya gafalinga omusango gwa base on a daily basis nyo yes feka statu kulabisa ensi yonna kato kyali mbaloya we Kenya nanti Uganda democracy Museveni President Museveni abadde balimba East Africa libere gwanga limumbu alikulembere bachayinza omukiriza ebyo fetu we are scoring muje mwagala kisingawo kwetu exactly tujja kasuka mainyaga basubira bakola ki no ekyo nayo time erituuka of course olw'ebiragiro gye biva naye I don't think nti now tukola bubi Besigye ali mukomera ayina obutendeko obumala ayina obuvumo obumala mu birowoozo ne mu mubiri okumala ne mukomerera emyaka 10 so ekyo Mandela yabeera mu komera nenge ebbanga lyamala mu komera buli lunaku lwasula mu komera ludamaging abakabulu wabinyo otusale bamusesema ne mukasukaawo so we are not tetuli ba cry babies nera wano mukaba obala mute tumwetaga temwetaga wano buyambi wote tumwetaga okay yes then mubalala ndabye wano abadde Vincent ali mu Lufula gambi birowoozo birungi nnyo thank you my brother